Yes, katusoke tulengere kalankano muzimu gwa bawe. Tukyalengera kalankayo katono nnyo. Yangu naawe. Omanyi ku nsi kuno teri kirese mirerembe nga njawulo. Yangu. Tugenda maaso. Kumbe gwaleese okwawula yali na mwandu waliwo ekigobe. Muzimu gwa bawo. Muzimu gwa bawo. Iko mulemesaako emirembe. Kundagu. Omuzimu gwa bagu mulondoola. Ono bamugwa mu ttooke. Emiwunyo ne gijja. Tugenda maaso. Wadde nafa mukazi omuveeko. Omuzimu gutamba. Wali ogenzeeko mbyala avugonya nebula. Gwe ozanye. Omuzimu gwafuka omuzimu. Omukazi ndi nkoze ntya. Omusajja amazeeko emirembe. Bagiyita muzimu gwa bawe ezanyiddwa Jemasi Nzakeza. Waso Abdallah Luanga Julius nina Kalema Shanita. Ate ng'era ya directing wa KIDDE EASTLEO. Filimu eno yo tugenda gikutuusaako essaawa yonna. Musajja gwe bw'oba waffa n'otamatira. Manya ennaku zino abafuleekereeke. N'amuggyiramu kasiruwale. Abyo toddangamu okunnondoola. Nze sirina kibi kye nali nkukoze. Ssebo okiwulidde. Omuzimu batandise ogulimba. Mpulira bagamba gikuba kibooko. Kano kalango ka firimu bagiyita muzimu gwa bba. N'aleeta enkoko. Saagala kumanya. Era bw'obanga oyagala okutambula otambulanga muno so si munzu. Bamuleetedde enkoko gy'abaatemba omukyalo ono yenkana n'enkoko. Omuzimu agulimbye enkoko. Olabye awo omukyala we mulesse. Nze sikyali mukyala we. Ey'enjawulo awo. Naawe bwanga oyagala njawulo ojjanga ku kitooke wano. Bwanga ofuna mukyala we nange ndeka neeyagaleko ng'abakyala abalala. Bangi tubawulidde oli ng'agamba nti abanange nze nina ekintu ekintabukira mu budde obw'ekiro. Eno bagiyita muzimu gwa bbaawe funa kopi kati. Global Engineering Works yefeba nala kukuka bintu byenjawulo nga tuzimba ebizimbe biri ku mulembe ate nga bigumu. Plumbing, house wiring, tukuba ne plani z'amayumba. Sako noziwiringa, painting designs, tile fixing, interior and exterior designs, tuteekateeka nyumba y'omunda ne wabweru. Finished houses gwatwetaaze tusangibwa Masaka mu Nnyendo oba kuba ku simu zino wammanga 0776 98 67 11 oba 0752 98 67 11. Global Engineering Works fefeka akola ebintu ebiri ku mutindo. Ye okuva bannaffe bano abakazi wodo okubeera nga bakutuusako nate entandikwa mbulambalamba. Studio bannaffe era 22 ne Uganda Cinema elabe kutomu okubeera bakutuusako entandikwa. Naye gwokimanyi bagamba ono omusajja mulogo twanyumiza naawe nga mulogo owaawa. Olaba nze Kanyankole ne bwaleeta ejjembe lye ndikuba luyi. Kanyankole aba akyagamba okuba omulogo. Ogenda olengera enduli gye baali bakawuzaamu yengera ffene. Chani tani kwa tugenda maso Ekisule Musa film tugenda maseranga tani kabutandisi Waswa Abdallah tani kwa film egenda maso Sagalo suwe mutagubya Sulaimani tugenda maseranga tani kabutandisi bazanyi bonna Nakato Rania Sagala bakunyumiriza achari joli yanguwa KIRABO FELIX mwana mulenzi oyo Sagalo musumene mwana mulenzi John kusawe eno era akomyewo mweno John K. Kisule Musa entandikwa egenda maaso Sagalo gisube ate nate Nakachwa omukyala Nakachwa Josephine tugenda maaso era nga atandika Yasini Muwonge entandikwa firimu egenda maaso mu firimu kyene etandise bagambye nti Akanyomonyomo nazi kuno bajjajjaffe tebaakalina ebiro bino abavubuka bajjudde Akanyomonyomo. Kisule Musa producer LUKABWE FREDRICK nabera film editor agatagato butundu KIDDE EASTLEO LOONPAUL bebali ku kamera John K nena matovu topista tugenda masiranga tandika butandisi Nakacha Josephine welfare tugenda maso KIDDE EASTLEO visual effects supervisor atenga KIRABO FELIX assistant director ayambako mugitendeka nekida walimena akola ku byentambula
Lukabwe Fredrick ali ku sound. John K mwana mulenzi yagitendeka era director okuntiko. Sagali kenti ojisuma busubera nga tugenda maaso bagise Akanyomonyomo. Kandolengera zine embuzi mukolawo kyawo. Nabagambye kweti kanduliza nsawo mutano mutula butuzi bosi twakoye endulize nsawo nga zizitowa. Wajja wano genda maaso nako mabiri muno tunuli abalinga amangenge mufama ngwano ku luguni mugenderi. Ekyali tandikwa tandisere bannaffe bo bakozi. Era nga mukama waabwe yayita ina muzanyo n'akamu. Ekikwatagana n'okuzanyisa bizinensi y'omukulu obosa ogenda sanga obuzibu. Ekyali tandikwa. Saagalo gisubwe. Mutakono bamuyita Mutagubya Sulaiman original names. Ye manager wano ku Buhunga woganiro chubirika n'ensawo. Omanya kali mutolina. Mwangwa mulekeni mulete ensawo mwakaleta kilo mekezo kasoke tupime boss. Katisoke tupime. Wano mwana mulenzi yali abeera Maaka. Kasolo Maaka era yali ageze okubeera nga atetenkanyiza obulamu. Ekyali tandikwa nga tugenda maaso. Bagiyisa Akanyomonyomo. Mwana mpulira ekifuba kinnuma. Neno gamba boss nenga boss ayagala kubeera nga akufuukira kizibu. Musajja ate ekifuba kyali kimuluma. Mugambye kilo ziri mmeka ezo boss tukyazipima mwanguwe. Lero mulina okwetikka kilo 3. Sooka endabe engeri gye muzigattagatta wano. Ekyali tandikwa firimu bagiyisa Akanyomonyomo nage KIDDE EASTLEO. Ne LOONPAUL ku mundu guno bali ku kamera print olaba London okuva ku original DVD. Tugenda maaso nagambye kina Uganda buli lwokiraba tuba tolekedde kyakwigana kyakumanya. Nga basajja atubagezaako okupatikana obulamu bw'omusajja yenna atuukiridde omutuufu nga musajja alina okupatikana. Si byakuddawo buli kaseera n'obeera ng'oŋŋaŋala. Era mutaka abagamba oba oŋŋaŋala ogenda kudda eka. So munange nga tumaze okuvaayo eri gye babonaabonera bannaffe. Ng'ate bayiye akasente. Tuddako eno waliwo obulamu bwe bagamba nga bwagondera abantu. Banne mukwano wedda oli wano. Kyokka obwedda ndi eri mu kisenge. Edda eri mu kisenge. Kanadde neetegese dda ng'amanyi togenda kulala leero omupiira bebi. Ng'amanyi ogenda kujja. Tunyumirwe eki. Kati bebi yagala nakyo nkikugambe. Nti bagamba nti emmese ne bwegejja etya. Eba yakapa gwe kimanyi bebi. Nti ngenda okujja ate kawampadde guno omulimu. Manya nti wagwadde kompyuta. Ono ye mwana mulenzi Jime. Ono yali omukyala gwe yali yafunanga yamuwadde n'omulimu kati yagenda okubeera manager nga yatambuza bizinensi. Era Jime essanyu lyali nalyamu kiwagonja bebi naawe. Wangambye lero tugenda kulabya sports. Kale sigenda kugira kemalirize tulabe. Ekyali ntandikwe nga tugenda maaso akyali joli yanguwa. Tuwagenze kola leero. Kati okudda wano mwana mulenzi Maaka wano yali ava ogenda okuyiya akawogo. Omukyala agenda okudda Maaka ng'ali waka mugamba mukwano sikyasobola ekifuba kinuma ate mukama waffe tampuliriza. Omulimu mbadde njagala guleka. Sente. Tusobole okuvaawo. Kati omukyala amugane bw'onookola otya mukwano manya nti no teri agenda tulabirira. Olina okunoonya akasente onookola otya. Kuba twetaaga okubeera nga tubeerawo. Nze banne okubeerawo wano naye nga tolina akasente nnyinza obutasobola ye mwana muwala ono. Bamuyita Jowana oba Jowani. Kale ne musajja watu yasalawo amale gaddayo. Kumbe ekifuba kimubiririra. Kibiririra. Era ogenda olenga ne yeeduma ennume y'ekigwo gwogwa. Wano wogwa nnyoko oba wakitaawo kale gisitulewo. Osi nawe nagambye ekifuba kinnuma. Lwaki temusaasira ku bakozi be mukozesa. Wano wajjako mbabiri bolooza wajja wanyoko oba wakitaawo. Osi nawe nange omulimu gwagala naye ekifuba kinnuma. Njagala wummula koyini woba owummula genda owummulire wammwe. Kali ssebo oba oyagala kuwummula. Genda owummulire wammwe tayinza kugamba nti akugobye. Wabula yamugamba agenda awummule kati oba ngende kale kangende. Ate sikagala kulabadde mu lujja wano genda. Ogenda olengerera bambugoberawo. Waliwo omulimu gw'obeera nagwo ng'ogulaba mu butuufu mulimu. Nekimala nekifuuka ekirimu. So nga ate muginoonya oluusi giyita akalimu. Musajja ati yasalawo akalimu kano akasuule. Nga gufuuse ogulimu. Awulira ekiwato kyonna kibiririra. Ekifuba kimuzitowa. Naye nga eno yonna mbeera yakubeera nga anoonya kubeera bulungi.
bamugoba bannange kati ngenda nokola ntya omukazi yaŋŋamba seva ku mulimu omanyi bagamba ennaku zikusooka ne zitakuva mabega twaga tulabe akanyomonyoomo kati okudde eno ono Jimmy ono ebaali bamuwa ono mwana muwala gwe bayitaani Sharon yageza kubeera nga abala bizinesi y'abaaba baaba Mrs. Tracy yali mukazi wa Jimmy kati agezaako mugamba nagamba obalanga ebintu weegenderezanga naye okuwala ekinu n'okiremerako olemedde ku lookobuumu oli ku lookobuumu faatayo tomubale anti kati bwetubala wano tugattako ne Coca-Cola wano kiba kijagenda maaso n'okubeera nga kibalansinga eno enfu yali yakusanyukirwabo ng'eringa bbaala era Jimmy ne bagimukwasa naye nga emaneja omukadde we mwana muwala akasajja baakagobye ku mulimu katudde eri Joanna mwana muwala Joan wulira bwagamba bayimbu akasajja baakagobye ku mulimu anyumiza mukwano gwe Nakasi okumugana naye Joanna kikyoyogera bwayagala genda kunoonya abasajja balina kasente gakulemye kubeera ng'otoba nabbaawo abasajja balina sente onoobajjawa ne gw'onoonoonya ng'ogamba alina sente naye yamala kola n'atoba ate alina gwe yatoba naye katonoza n'abeera naawe twalirina abasajja gye bali abalina sente ono tuwulira abagagga balujja gye bali n'omulimu okole vva mu ebyo mwana kati yamugayo ebyo ssebo biveeko abagagga balina bakazi baabwe noonya mulimu otobe bibyo ojja kusanga obuzibu nze nkubuulidde kwenda osobola okunoonyeza omulimu bwe kiba kya mulimu ng'oli serious nze neekwata namukwano gwange ava e Kampala ajja kutetenkanyiza omulimu ssebo yimirira nkufunye olwaleero kumbe maaka yalina abaali bamubanja ebbanga lyonna lyonna nakukola sente zange oneepena bwepenyi bwempita emiryango oyita manju mbadde nikuntetenkanya ndabe nga sente nzireeta use nnyo akasente nakakuwa kati ogenda okulengera mwana mulenzi ono Maave yali yawola maaka naye ddala omuntu gwe nawa sente n'ongamba oziza kawungeezi kati wayise ewiikisi nnya sabiiti nnya gwe mwezi omulamba era newondabidde wano nga nkute embigere nyambadde embigere ngende mbadde ndi kasenteko kenoonya ekituufu kiri nti bagamba gwowola otudde omubanja oyimiridde kade engeri gy'ogenze mwezi omulamba ogenda kumpa sente zange nkutega ku makya n'akawungeezi n'oneepena olwaleero nkulina era tekugenda maaso n'okunsasula ekituufu kiri nti ndi mukunoonya akasente baaba akasente ka January naawe okamanya omusana gwaka ne mumpani ne gwakamu ogenda kumpa sente zange kati oba si kyekyo ogenda kumpa gaali tokwata kagaali ebirala byonna bizanyireko akagaali kaleke mpuliriza ekintu kino kyengenda okugamba kana akagaali kweyagala okukwata ye maama ye taata ye senga ye jjajja kati kituufu ekibanga ye maama ye kitaawo ye taata simanyi ebiki kati kankatwale okatwala wa jjajjako ejjambiya yagala kumanyira kabulenga nokumpola ebirala bizanyireko egaali togimanyiranga asiriwala yamutwalaganya oddangayo n'onsiriwalirako nze yagamba onnemereko zimpole nyawa zimpola tolaba gasiya buloolo ulira bannanga abantu nga bazibu yali yala ne bamuwola akasente yamugaana omugamba mbu singa ali azaagala yandizimuwadde azanyira ku maama ne taata yesenga yejjajja ke kagaali ng'oddaawo ozanyira ku mbaali yange ku lw'okuba wampola obusente basitade ebirala byonna akagaali osobola okubeera ng'obizanyirako naye akagaali toyinza kukazanyirako kudde eno ono mwana mulenzi kisaamye yalina mwana mula gwagezaako okwasaganya yenna kasimu nembaddeyo mu kibuga neŋŋamba butuufu n'okujja nkulabe bingi bye mbadde njagala okuleetera mukwano nga bw'omanyi abavubuka abava mu kibuga ng'aliko omuwala ku kyalo agezaako tabbira nakasaamu ga mukwano manya nti nno ngenda kutegeka nkomo ku kime kyogamba ogenda kunkima nti ate we sitwala gwemba ngenda twalaani njagala nsooke ngende nteetereze nkomo tugende ne mbazadde nkutwala e Kampala nemane ate na mukwano gwange nayagala genda e Kampala afune akalimu wakisi gw'osooka mukwano gwo oba akamula olabi mukwano gwo jasiti ono bano aba akajja kati nga mugamba oli ayagala kola mukwano gwo baludde ku kyalo kisamye nga mugakoŋŋambye buli kimu kigenda tereera ate manya nti buli kimu ky'ogamba nze ye ggwe ate naawe ggwe nze naye obudde bunkute mukwano
Kasuke ngende njiye. Mwana mwala aliyagala Kisami ndetse kwagala yenna beera babayi gwe nawe bayi bayi. Filimu egenda maaso. Bagiyise Akanyomonyomo obwavu bwaluma maaka. Bakugobye ku mulimu. Ate ne ku mulimu bamugobye omukazi amugaalo wakitondeka. Nze nengenda netandika okuyiya kuba kati bakugobye tugenda beerawo tutya. Nti nange sinze njagala okubeera mu eno embeera. Musajja yali atandika omubuulira wuliriza. Tewali embeera ya bino ebijanja busobopira nti mulimu nnyo oba butto. Ne bukyenkya ate n'obiryanga mwali. Okitegeera. Kati oŋŋamba tuyagala genda kola kituufu. Ne kati omwana waffe agenda sigalawo n'ani. Agezaako obulira omuwala. So mune abawala abamu bo tebaliiko ebyo kasita obeera nga tolina kasente n'afuna omulemu. Toyinza bimunyumiza. Musajja atuma akamugagumiikiriza mukwano. Kimanyi ti nkwagala ate teri mbeera ya lubeerera. Ate baga Katonda kyaterekera omunaku tikitera kuvunda. Ate era bagamba zikusooka n'ezitakuva mabega. After 1 week. Oyinza okwerera ejja ng'ogamba omuntu kumba omuntu ye ayina endowooza ndala. Era kayita akaseera katono nnyo Kisami n'akwatagana ne mukwano gwa mwana mulana Kasigo yamugamba yali Joan. Nga bamuleeta wano ku mulimu gwe twalengera. Jimbe we baamuwa okwekani wakola wuno omwana muwala awula ekiwalaba n'ekiina waaka. Ayaya mwana batukubyeko ekibaati. Kasula agenda okulengera maama. Kyokka bakitwala wa boosi nze ndi wano. Kasule bannenzi kambabuulire. Oyo omuntu omulaba bawasa muwase gw'oyita simanyi boosi. Bayina olugambo teri mukozi ajjawo ne bw'abeera mukama waabwe bamugeya. Oyinza ogamba ku lugambo kwe balya. Kumbe bakozi bukozi. Bava ne ku byokko ne batandika ogeya omuntu. Filimu bagiyise Akanyomonyomo. Baagala okunyomba bakulabira kungulu omukazi alina obugere obubi. Anaasobola oyo okola emirimu. Tewali kye batageya. They judge a book by its cover. Naye nga tebamanyi kiri munda. Eno no ye ofiisi eri ekyagenda maaso etojjera munda. Bagezaako kubeera nga bawandiika lisiiti. Era nga no Jimmy yaliwo. Ne Muula anti kati Muula lisiiti nga bwe wazimpadde zonna zonna esinga nsayininzeeko. Ekisigalidde ebisigadde ku bindekera. Nendabika nti ate mbiddukanya. Filimu bagiyise Akanyomonyomo ekitundu ekisokedde ddala. Saagala ke ne bakunyumiriza bunyumiriza. Kaakati baba kyali mu kutereeza. Waliwo eyakonkonda kisaamye bannaye nga wabula. Mbadde simanyi nti wano okyaliwo bannaye Jime. Sooka olindeko. N'ebya sports wabiremeramu mukyali bya mipiira. Ebikopo okukumba bikukumbe wava mu bikuŋŋaanya. Kono ni abaana ba Bbuulu balaze wala bakakuba kitende. Kati ate nebbanga nayo bagizinsibudde nti kale ogamba ku TV nkutera okuwulira ku Munu TV ku leediyo kyabbasene yaffe bane muli batabbu. Mbadde manyi nti wabiwumula nti abaana bali basamba ate bava mu kusamba bacapa endiba bazanya akapiisi. Okumugawo nemwana gwe nagamba yali ayagala okukola mwana ateekayo Sumairo. Kati no mbadde nabyerabira. Ekikulu wabiŋŋamba dda. Nenga bambi. Kati ogenda okulengera mutaka ng'agamu naye nga bw'omanyi kale ava mu kyalo naye nga bambi ayagala okukola. Kirungi n'ekandi munnaye omubuuza n'akubula ebisingawo nze sirina bingi byakwogera. Naye mbadde nsaba omuwa omulimu omuyeni n'atandika okumira amangu talaba Jimmy. Neyetegereza mwana muwala. Bw'amaguka n'atunula ku buutu eno. Buutu kweziri. Kumbe mulamu alaba. Omanyi Muula. Ogenda kumpaamu akadde nsooke mbalirize n'omuwala ono. Kumbe Muula alabye omuwala gwe baakaleeta. Jimmy engeri gy'amukenga. Ono amugamba byamugamba byonna kumbe Jimmy takyabiwulira nabbiwulira. Omanyi omutwe guno gwerabira nnyo. Muwala sooka otule wano tusooke tumalirize ensonga eyo. Nga mwana gy'atule naye nga Jimmy takyategeerekeka amira amangota. Mwana mwala wuno jjukira gye yava abadde mufumbo. Baawe yamugamba ogenda akola naye omwana waffe. Jimmy ne yekkaanya. Kaakati bakuyitaani. Amanya bampita Joana. Amubuuza ebibuuzo omwana atakolanga mu kifo kifaanaganako bwe kiti.
baba kyayogera nakono ne ate munenye ate ngiri gye mutuusizza nze kankoleki kambalike kasitokiriza okubeera nga omuwa omulimu konibeera bulungi tannagumuwa naye yalabira omutaka agaleka agumuwadde n'olayika oli muwala wa mpisa mwe twagala abala ab'empisa koye sirina nnyo naye njagezaako ekirala olina omusajja oli mufumbo siina musajja talina ate omwana leka naawe siina mwana kumbe yalekayo bbaawe mu kyalo gwe bayita Maaka Kasolo n'omwana yabasulawo nadduka afuna omulimu ku kibuga tozanya n'abaana ab'obuwala adi okudda eno ate ku kyalo eno wali abavubuka mwana mwala gye yava sokolindeko omuyayi wuuyajja oyo Maaka Kafulu teri mukazi amulema ku kyalo oyo kasajja ako kantama tekalina makolo kyali wange kumbe kanyankole yali yamatira Maaka Kasolo bamuyita Waswa Abudala oligeno nemuzi ono bwolukyoyagala wano ku kyalo ye buli kimu ye nanyini bakazi abafumbo abalisingo n'abalamba bonna sokozinkwate nemwe mwabaki neddala gwe Yakobo tokyanaaba lwaki okimanyi nno omusulu takyanaaba twetaaga ntumukwata ne tumukuuta awunye kalalume awunye kalalume nti kale tujja munaaza gwe onaaza gwe wali nsige kalalume gamba naye yegase kuona omusilusulu mugende sinaaba ate gwe kankuule manyi kyali wangu kuba ne mpapalira enkimanyira kinvume kalalume gasiya bulijjo nze akuyiiza neffene gw'oli ogambe nti mpunye kalalume lwaki bulijjo omulya era genda okwetegereza tuddako eno kati mulimu abaana ab'obuwala nga bagenda mu kiduula ali mu kugamba yanyiza omuyaaye n'ava mu munyiga n'amunyogootola omuyaaye n'asooka ajjayo essente n'asooka agula ebyokunywa okyali ku ebyo nze kye nakoze efaayizo n'amunyogootodde bali wano banyumya omanyi basula mu bibbaala kati ng'obudde ono ebakola balina ebibbaala gye bagenda eyo baana babuwala ono agaba ne oli omuyaya anjagala sokolindeko owaye gwe mwana muwala wanje ogamba otya tuli wano gwogamba otya mbawulidde mwogera ku abantu ababaagala nange oba simanyi muyinza okunfunira yanjagala osobola okumpangira ono omuwala omupya eyazze mwana akidde mukinyirira ate bosigo bakitwalidde mwana nakirabe kirina buutusi zonna buutu yaziyita buutusi ate oba buli lwengenda maaso nokitunulira mpulira nga obwongo bwange bwonna butandise okusiriira nomala okinteerawo nze mba maze mwana mwala nakazigo nakazigo nteerayira omanyi kati kasule tofayo buli kimu ngenda kikola ogenda munteerawo nti gwe linda nze nakazigo siremererwa ngenda mugamba ekituufu anaamugamba kati okudda eno sibirungi n'akamu ebintu byetsibye mutaka yakomawo oluvannyuma kakasoba mwana mwala gwe yafunira omulimu yagufuna wabula nga amugambe ennaku zino ebintu nga webimanyi ebya January omusana nagambye gwaka ne mu mpale kati nga ono akyusa emboozi amugaso okoleka ebyomusana okwaka mu mpale omuwala gwewandeetera nti ani Jowani nti ye omuwala anyirira omuwala abigula omuwala alina ebbeera omutima gw'embogo oli omuwala asimanyi nze mbigamba gwe kyali wange okakaza ndi oli omuwala simanyi tolina mukazi wo nti leka ebyabakazi abakadde enyumya ku muvubuka oli omukazi gwe nina nkanga yanyamba ofuna omulimu naye bagamba obuwala obuto obwo webutyo bwe buzzaamu omusaayi jjajja bwe yaŋŋamba kaati aba agezaako mubuulira namubuulira ekirala nti goyinza ogamba golokipa nti omupiira gukwate bwoti zamanya engeri gyengukwata alaferi bwafuuwa nze nengugi nemeso ogenda mu katimba bemba ngusamba nengusamba nenguyingiza akatimba gundi gwe olina okubeera omwegendereza omukazi ono yakujja walajjukira yakujja mu kyalo nakuteekamu amagya singa akumanya ntwala eri buli omu alina engeri gyazanya matatu kaadi mutaka Kisame bwe yamanya nti mwana muwala maneja ono gwe baateekawo Jimmy amwegombye n'ogwa mukwano ne Jimmy yamuyita n'amugamba munene kujja mu kyalo jukira walina bbaawo wajja ku kibuga kuyiya ssente tolowoozanga ekigambo kyonna olunaku olumu n'ogwa mu mukwano ne Jimmy oba ne mwagalana efirimu egenda maaso nagamba zonna ez'omulimu etteeka okuziraba zonna ozimalayo kati okudde neri mwana muwala naaka agamba Kasula ekyasinza okuneewuunyisa nagambye omuwala mba naakamugamba naŋŋamba naye akumatira ate gwe ogenda osobola
omusala gwange gonna ogwalero ngukuwadde gogambye ndi yakkiriza nga yanjagala dda nga sinnamugamba kengende mulabe banne mulimbye simanyi bambi kyokka mulimbye sigenderedde kumbe ono yamulimba nti yagamba omuwala kumbe tamugambangako kati Kasule ng'agenda amanyi mwana mala bamugambye mwana mala ali wano asiimuula Kasule yajja bukwakku yes darling Chichi yes baby kimanyira ndi kirega ky'ebisweta bangambye omatira mwana katata osindika kumatira ani kisiri wala bakuba Kasule oluyi kuwande etaano osiri wala kiregeresa anikala nkubira bwerere bangambye onjagala ngani agale ekyo foto kati gotunula ki akwagala sinikira eri kyasamire muli mwana mulate yali mwangu era Kasule tebamuyisa bulungi filimu eno bagiyise Akanyomonyomo kali nnyo mbavubuka n'atunulira omye n'agamba oyo fala kiki kaakati naakaba mulumba mbuulira nkubisiza empyo z'obwereere n'ongamba omuntu anjagala bambi nze yali agaye nti nkwagala Kasule bambi tebagandye ekyo kyonjagala badde ojja kumpeezanga kati nze akwagala oli muveeko kenzijje kumbe Kasule yasavuwalingirawo n'asooka agenda yeetawuluze mulimu abaana ab'obuwala nga bo bamanyi engeri gye bazannya obuzannyo ono mwana mula n'akazigo si mwangu firimu egenda maaso bagiyise Akanyomonyomo nagambye ku kamera kuliko KIDDE EASTLEO ne LOONPAUL tugenda maaso polapola mwana mulenzi John K nga bagamba after few days ennaku ntono nga zimaze okuyitawo mwana mwali yekiranga ku mulimu laba yatandika okujja obudde ekikeerezi yategeera ndi waliwo abamumatira gwennyabo wangi gwennyabo manya nti no wano toyitawo wannyoko ate lwaki madamu wano buno webudde bwolina okujja wano kumbe mula yamugwako nafunyemu obuzibu guno omulimu oguyita gwa jjajjawo bagwa nnyoko ate yitawo wano tugende mu ofiisi osooka onyonyole lwaki ozikikeerezi nga mwana bulamutwala mu ofiisi oyo omuwala tugenda maaso n'okugamba nti tugenda kumugoba kubanga yajjanga akeera katakyakeera nze mbadde ngamba tumugobe kumbe ejjima yalabadda mwana muwola kaakati Yowaana lwaki ojjabuke kikeerezi ku mulimu maneja nti ebizibu kati sooka otule wano kwanza ombuulire ebizibu ki byolina ebikuleeta ng'ojja leeti ku mulimu kwanza nga wenoonyirira bw'otyo n'ennyinda ey'akasaale kati ng'atandika omubuuza Joan kiki wanje kiki ekyakuleetedde okubirangula mune maneja buli mwana nga bw'omanya abaana abobuwala tuba n'ebizibuzibu kati nange kinafunyemu obuzibu ninkusaba kunsonyiwa naye kyendaba kiri nti anti siyinza kugoba kubanga oli future yange kyotegeeza maneja olimu ebiseera ebijja maaso ate nekiranja nfuneyo akadde twogeremu nze naawe ate mu ngeri y'enjawulo oba ekintu kino nkigambire wano okitegeera okuva n'olwaleero ekituufu nkuba maneja bane lwakyogera bwotyo ekituufu n'ekirala nti I love you ng'atandika obugambo obubaalaala maneja lwaki otandika bwotyo tolina mukazi onedda wemba nina omukazi tekitegeeza nti sirina kulaba ate kinyirira olina amaaso ag'endege ebisiga byonna byonna bikulinga kyesagazi wenoonyirira Bikira Maria akusinga n'emasinza kuleka n'omwago olina ogwensalika n'ennyinda ey'akasaale ekirala njagala buli kimu kyokola kati nze agenda okubeera nga nkimonitalinga ye maneja n'ekirala bajja tutambulemuuko kyokka bane maneja mwana muleyi yalabadde maneja yamuwerawo omulimu kumbe yali yamugwa dda atandika omuteeka ku biragiro ebipya jjukira ono omukazi yamuwa omulimu guno okuddira emaali yoole yakuwa ate n'okwanirawo omulala guno mukama waabwe baba bali wano nga wuno asonze ye madamu Tracy Nakachwa Josephine original names abaye mujebale nti kali madamu nawe jebale mukama mwali luddawa tiyadde yatambudde mudda n'agenda ne Joanna mulooza baalazeewa bulijjo batambula ne bagenda baasi omukazi yagenda maaso n'okitegeera ng'obudde bwayita bamulagirira gye bagenda kumbe bamala ne bakwatagana naye baneeddala abasajja nga bazibu
yasala wakube ku simu yani ya Jimmy. Jimmy alino ne mwana muwala. Jukira Jimmy bamujambu avo no mukazi gwe yagala simu yakaje. Yagala nkanga ngate muvubuka. Agenda okulengera simu evuga amachito mukwata ni just nga bamanya ekangamba byakasasiro. Yaganda okwata esimu kubanga aline mwana mulaje wana tunolera film bagisa Akanyomonyomo najirengera najinyiga busy mananga agasajjo bagakulira babanayize simanyina kumanya mukazi mukulu banange bwe bamunonya abagalwa munonye emyaka egibajamu ojja kwagala omuvubuka ng'omuliro gwalina mungi nga tojja gusobola ng'ate yaba yagala awe nga gukendeeza buli kaseera ng'ate alina funa basobola kati mutakali eno aline mwana muwala bwamuwaana nze nakirabirawo nga wakajja kati lengera bwogaddewo otunula wangi ate abaana ab'obuwala bayiga obubadi bwamanya nti omumatidde ayongeramu kasukaali naye kasukaali yongeddemu kanje keeko batwongeremu nekireka yagala nyongeremu kakati n'ekirala kyonna kyonna kyogamba byonna bebi manya nti kati gwe bebi wange oyo omukazi gwe bagamba enkanga nange nakowa enkanga oyinza n'okugyetiba oba okyagyetiba eggumba nerikufumitiraawo magumba gaba gakaatakaata dda ali eno ebigambo byayogera bingi firimu bagiyisa Akanyomonyomo era tulengera kyaviiramu ddala mwana muwala balina ennumba ze baleeta nga ne bwe baweetenda my friend oyinza obutamuwona ate buno omwana muwala atunula amaaso gandege yonna gamuli mu ngalo kyokka banenze nange nasooka okulaba nempulira nga nze nentegetege zinfampa baasi akomawo omukazi yakimanya akomawo bebi buli gyatera omuwaka aga ntitula eri kikyati kiki bebi wabadde ki bebi kimutawaana akizendeka kikyovaawa oyagala n'abakozi bo nti ate nze nga mbaagala ddi ani yagenda njagala abakozi oyagala abakozi ate nomwana ompeya akajja tewabaddeko naye abantu nga bampalana tebanjagaliza nze nga ntandika nti okubeera nga nkulekawo bebi wange ntandika okwagala abakozi ate abavubuka beekaza bebi manya nti gwe gwenjagala tonkwatako bebi tunula maaso gange otunula nabo oba mazima ddala gasobola okubeera amalimba nze ntandika nti okwagala omukozi nzenze gimenzenze nga nerabira gye wanzija bebi tunula mazima ddala oneetegereze mazima ddala ddala mutuufu nga bwomanyi muntu atambula nati nkiiza bizinensi ntambula nsobola okulaba bizinensi etambula ate balina eri okwogera bebi okiraba bebi nkwagala kale ate abakazi abasinga bangu bakulimba oba ova mu kuwaata matooke go n'omulimba nti nva safaari emirimu gibadde gimenya batera bameza ne bebi nkakasa nti olinayo omuntu mulala yenna ali ku nkyaya kuba mune nkwagala Jimmy ate abakazi abo abakoze nga bali myaka gyankanga waliwo no n'enkanga liitu ziba n'omukwano eba teyagala ofune walala ekyagenda maaso bagiyisa Akanyomonyomo nalowooza tukyuseemu mu mpeereza y'emirimu oddeko eri ebbali eri okole ne banno kati yatandika ogoba mulamu mu ofiisi cupa kulabirira pulutebo mwonadde mupanga amacupa kulongosa pulutebo kusiimuula eno ofiisi afune gwagiteekamu jukira balina kola bonna ekintu kiri ize kati yamugasi kutegedde muula nti ize nnyo lwakuba muneeto ntegeera butegeezi kati engeri gye kiri nti bizinensi eno twetaaga ogigaziya kyetaaga ne tukugjawo ku bantu amu ne tubazaako mu dipatimenti endala n'aba ne batuulako ewalala ng'ekintu bwe kitambula kumbe kyakola ayagala kusendasenda nvaaze zibeere wano kumpi nga wayagala waasenerako nga ne waba mu ofiisi ekijanjalo kimuba kumpi wayagala nga asenako bwayagala nga amumuunyaako kumbe muula yakitegeera kintu kiri ize nnyo kiri very simple kale bwoba bwoti bwosazeewo nekira tonyiigira okitegedde tonyiigira muneemuula kaakati muganda wa Trace oba muula yalumba baaba namugamba naye manyi baaba nti omusajja gwe wafuna golowooza ndi baaba agenda tufuukira ekizibu mu maaso nti atya baaba kyegamba kiwulire
kwe kuli okutikka omusajja ono olaba yatandise n'okuŋŋamba musimanyi ngende nkola emacupa akwate omuwala amuze mu kifo kyawe kakasa nti ye ani ng'atandika ati kali yamugamba yamukyusa mubuuza ng'ava ku kira ng'atandika ati okubeera ng'akukyusa omanye kiriwo sooka okubirayo lwakuteeka ekitegeera osooke bwe kimu efune ng'atakiraba kati yamugamba asooka akidde ebbali kino ekintu kyetaaga genda mpola kubona omukazi yali agala jime tezaffe ebyaddala era n'amugamba omusajja obwo aba atandise okukola ebikolobero bwe bityo zino sente nazitobera ze sente zange nazijja Dubai era bw'aba atandise mudde ebbali osooka omwetegereze kuba tekuli kikumi kyadde n'ekimu nayamba muyambe kuba nali mwagala gwe nga ompa amawulire ndawo babyaddala naye ayinza n'okubeera ng'agala kweddiza bba wange abawala bazibu mukazi wattu yabirowoozaamu byonna nga wabigattagatta tasobola kubimanya tukyagenda maaso n'akanyomonyomo Ron, Sandra, kaakati ono mwana mulenzi Kasule ni Reka wana bano bafaanagana nange ya ne Sandra nange bulijjo nkyewuunya naye olaba wano ku nsi buli muntu alina omutuba bali wano bagezaako genda maaso n'akalaaca kaabwe tulye obwedda mbanoonyeza eri Kasule nga manyi gye muli affe tuli eno tugezaako kukola byaffe nze ndiwe kaliisizo kati buli omu yeebuuza gy'ava onaava kaliisizo nze ndiwe katooke kati gwokyawoza ebyo kati folo abava erira lwakuba twayiga Luganda mutulabira wano kiki ekigenda maaso wano muli eri muli wano mutotola butoto bazibu mimwa muli mu lugambo kati okumanya abawala bazibu madamu yatandika n'okuvuma aba yasama n'amuyisamu oluyi nze tomanyira mukole gwennyabo mulamu n'amwekyeka bakuba mwana muwala oluyi mulamu okwekiikayo ne basooka bamujja wansi ne bamwambusa ne bamukkiriza ne bamuzza mu sayidi kono ne mu sayidi ddyo mwana mula n'avaawo yatandise okufuna amaanyi kubanga manejja ekigambo akitambuza bebi bangambye munnange ebintu ebyo saagala genda maaso nabigendamu nekirambadde nkugamba ntugenda waffe eri e Masaka nga bw'omanyi maama yafiiriddwa okujja tulina okubeera nga tumuziika then nja kubeera nga nkomawo kale bebi oba ndabira mukazi mukulu ayagala bavubuka kuba muneyo abakazi abakulu batera okugamba era ffe abavubuka abakyali bavubuka enwaŋŋuli mbufe tugaba omusayi ffe tulimu omusayi ng'abakadde bagamba mbu obuwala obwo obuvubuka obwo obuto mbu bwe buzzaamu omusaayi oba guba gubaweddemu kegende maaso n'agamba kina Uganda kali musajja wattu maaka akyali eno n'akagaali naye yafunako kyansi ejjako mu kibuga anoonya mukazi we ni wano we baŋŋambye wennyini waakola yajja abuuza Joana n'akagaali kogwesiba ate eno tebayingizayo gaali kiki munewala oje baleko maama nina omuntu gwe mbuuza munnange mune bamuyita Joani twava eri ffenna eri mu kyalo naye lwakuba ye yasooka n'andekayo naye nange naakayingira ekibuga kumbi mwana muwala wuuno yatandika n'okugalawo kali aba akyamubuuza n'amugawa ne bwoleka tombuulira mulabye owaye Joani yono yennyini bannange Joani omanyira ndi gwe kisiraani omanyira ani ndi Joani woowaawa Joani nerabidde mukwano tomanyira kitwalire kimanyira yeyo kaati yeegaana bbaawe gwe yalinamu omwana ava ku bawala Joani mukwano kati otandise okujja eno mabala g'ekibuga otandise okuneegaana omwana waffe yali eri mukyala abonaabona mwana waffe naani wo naani nze tomanyira sikumanyi nakumanya tonsiri walya nako Joani woto neganye nga twabeera ffenna mu kyalo tomanyira luyi isooka olinde ku bulijjo alina n'omwana kumbe mutaka abyogeredde wano kati musinika ki kumbe mutaka abyogerera wano era yamuganze sikumanyi mulamuddangamu ne mumugulira oyo falambu simanya ajja amanyira ani bulijjo Joani alina n'omwana bano baafa enseko kumbe mwana mala yakola nsasage kyebakola maaka jonike musajja ati yavayo ng'amaaso gonna tegakyategeerekeka wala yamuyisaamu empi yajja n'akagaali ke ng'aleeta akamanyiirako eri ewaawe ekatooka eri gye baava eri ewala e Masaka wala nkubye oli nempulira nga netama lisenguse musajja ati kyeyakola ng'akwata akagaali yeyongereyo
omwana ow'omuwala kasita batandika omusigula n'ayingira ekibuga nga naddala kyali mwavu nga ali mu bibaala mwakola muleke mu bibaala muli abasajja bali e Kampala balina ssente bamansamanse bazimansa nga benzaali ng'olowooza mbu okyalina waawo era musajja wattu yavaayo yasibira wa mwannyina nange njagala onnyambe omwana yankuba empi nanvuma naŋŋamba tamanyi enkusaba onkuumira omwana naye munne nagamba munne mwannyinaze ndi omukazi gwe wawasa tewamwetegereza muwasa abakazi ne muwasa ebiŋwaŋŋuli muwasa ekigangateka nagamba mulamu tuwulira munnange nagamba mwannyinaze ku mbeera zo nga bwe weeraba naawe okyali mwavu ne sapatu omanyi okwambala ez'obukondo obutafaanagana olowooza oyinza osobola oyo omuwala nkunsigaliza mwana kali amuga nsazeewo nkole nange nfune ku ssente maama sigaliza omwana aba kimu onsigaliza omwana oba ononsigaliza omwana wange n'obeera naye njagala nange nkole nfune ku ssente ndekerawo okunyoomebwa buli lwotaba na ssente oba weeriko enseene eyinza okunyooma ne kujolonga era musajja wattu yalaba nga ajolongeddwa nnyo yasala omwana yeke nti amuteeka wa sisita sisita aleke eri amuyamba byonna bigenda musanga eno osegeera agezaako okunyonywa nage bamuyita John K oligyo ne muzi omuli guno akwerezanga Musa Kasolo mu firimu munne Kasolo fuba okulaba ni munne ekintu okikolanga bw'ogambye nze saagala byakunsuulira mwana yadde akaafirika sikaali ati sitateekayo kasukaali kakati engeri gye kiri nti Jimmy ne Kisamye baali bamukwano baali beetegeera Kisamye yamaliriza naye kanti ataleeta mwana muwala okumujja mu kyalo jjukira omuwala oyo yali wa mukwano ku saidi ya mwana muwala oli Joanna neno Jimmy yamala n'afuna Joanna nga omanya abavubuka omukwano ne gweyongera omukwano bagamba ogw'ekivubuka gubeeramu amasavu tigubeera mukapa nga mukwano gwa kikadde gubaamu omusaayi omupya gubaamu esavu eritojjera laba omukwano gw'ekivubuka kikaba ne Jimmy wanje Jimmy nkwagala ekiri eno mwana mula nakasi ne Kisamye gwe tosaagisa omukwano banne Kisamye nakasi wanje naka wanje onyirira tugende eno twegobemu nawe Jimmy oddusa banno komawo wano laba kye bayita omukwano Jimmy alina sugar mami bino avuuka bye bazunga nga tebalina ssente efirimu egenda maaso nage bagiyise Akanyomonyomo era nga nage KIDDE EASTLEO ne mwana mulenzi LOONPAUL bakafulu ba kamera be bali wali ate nga John K director wa ku ntiko yagitendeka tukyagenda maaso mpolampola after 6 months nga wayise emyezi mukaaga kati nga wayise emyezi mukaaga bagamba ennaku zikusooka ne zitakuva mabega musajja waffe amanyikiddwa nga Maaka Kasolo yafuna masiini empya oba mashini abamu teraziyita masiini kale katugambe masiini yafuna masiini empya afuna omukazi omulala seba amajja gamala ne gajja Katonda ayamba abanaku teerabira banaku yagula n'ekibanja alina n'abakozi era wuno alagira omanyi lumondo oyo mumukwata bubi amalagala mumala okumugjamu amalagala ne mugaziikiramu n'ekirala ali awantu njagala ebitooke mubisalire neeri kabirize nateeka ku saidi yeeri muzirabirye n'ente saagala ate embuzi zegatte mu nte kati yafuna essente alagira bulagizi yafuna omwagalwa ebintu bitwesigaliza mu nsuku ino kimanya ndi muneefe ate wano tuli Baganda kati ate ffe Abaganda tetumala gaddaawo okubeera nga tuzanyisa kye bayita lusuku tubaako n'ebintu bye twesigaliza mu nsuku kakubeere kuwala tulina engeri gye tuwala olusuku nga tuwala nga kyekyo kati ageza okubeera nga munaaye alaga ono kigonya be bakolanga wano kigonya boosi nga bw'oyogedde n'ebisagazi bino ngenda kubeera nga mbyongeramu eswaga bigenda tereera bano embiri no bayonjo
ne maama ne muli alya buli kimu ne musuula busuuzi n'ebitalina mugaso twabagamba niwa muteekenga ku bitooke. We yakoze oda z'amagi yagalayo ttule z'amagi 5. Kaakati ku kibanja kwaliko n'ebiyumba by'enkoko gw'osaazanya Katonda nga yanukudde essaala. Era aliwe yakoze oda z'amagi ttule 5 50. Amanyi kwegamba agundi eyo Kanyankole yadde agenzeeko eri mu nte then n'oli mukwano gwe bagenda kugira abuuza ku nte waliwo yali erwadde mbu okuva ebagisinsimula sindaano eri Katebule ye mwana mulenzi Maaka yamala n'atereera ebibanja birina buli kimu kyatereera. Ebiseera ebisinga buli tubeera mu bwavu oba buli tubeera mu mbeera etali nnungi Katonda oluusi abeerawo ng'ageza okuyisa mu mbeera eyo ng'ayagala kutemera ekkuba akuteeke ku leva endala lwakuba emitima gitera okubeera nga gitiitiira nnyo n'ova ku mulamwa n'okola nekyotandikoze. Kugaye n'emmoroka agirina ate amazzi takyanywa gali gakaveera yanoonyanga n'esso erigula enveera ey'ekikumi asobole okubeera ng'agyetiba ku mazzi kati atambula na boto zinenene ez'ekiroodi era yatuma omuyage n'emmoroka azijjeyo. Kakati sokolinde Kanyankole okimanyi nti omuwala si gwe twali twagala okubeera nga tugattaganya gwogattaganya oba nze nange nali ngenda gattaganya nze yali alina okugattaganya akavubuka ako kantamye kumbe eno mwana mulenzi Kigonya yali alina mwana muwala gwe yateega naye kankubuulire kati laba omuwala oyo mubutuufu Nakyejwe gwolaba Kigonya asobola okwagala Nakyejwe sokolinde ku omuwala aze alina omwagala tukalumbe tukalage nayo manyi ngenda kumulaga nti ate nze Kanyankole kino ekyalo kyantuma Yakobo lwa nsonga amazima gennyini ngenda kumutta asana kukuba oyo musiru kuba kati nange olaba omwana nimwegombe naye kati oli kyali wange mukulekedde tumuteege soke tufune tujja kava tujja bafuna. Kigonya ali mu buzibu okuddako eno ono ne mukyala Maaka gwe yali yawasa era tulengera gyayita Muula ono ye Muula gwe balekera omwana neemula nga nsanisa okulaba aba nengoonyirira emu n'ekisa kya Mukama n'omwa gonna ogusiizesiize wenna banayonyirira gulinga nsalika kati yamuwa ensawo ali mbwangu amuga tagenda sobola kuyingira ayagala atula amubuuze era yakkiriza naye ng'obwangu bwaliko nga bw'omanya emirimu gy'ekibuga tubeera bize 24/7 obeera n'emirimu nga tosoboladde okufuna n'empeka y'otulo ng'olina okukola emirimu gy'abantu kale na bano bafuuka bize ne Maaka munebale kunsuulira mwoyo omulala akuwa omwana n'atafaayo jjukira ono aba mukazi bukazi Maaka yawasa muwase naye mukazi wattu afaayo agenda mubuuza omwana nti talina mutawaana kizibu nosanga omukazi ng'omuwasiza nakusanga ng'olina omwana n'ateekinga keya okuleka ng'afa ku mwana oyo era bw'omufunanga ng'alina omutima omulungi era ng'afaayo weebazanga Katonda guba mukisa gw'amaanyi era mukazi wattu yagulanga ebintu n'abireetaga byonna bya mwana ne mulamu kweni weebale nnyo kweni si nnyo ate nnyinako ewalera gye ndaga kati alina otambula abeeko ne walala gy'agenda ajja agezaako okulambula ab'ekika ky'omusajja abakazi abasinga tebaagala bika by'abasajja tebaagala baŋŋanda simanyi muganda simanyi mulamu tebaagala ebyo era mukazi wattu yamwebaza n'amuganda ebaliza mwannyinaze munne naawe weebale nnyo kankulinyirekawo mbigere olabe engeri gye tugira okudda eno eri John manya Kanyankole kati mwana muwala Nakyejwe gwe baakazaako erya Keeti oyagala omuwala ko ni muwala ki Keeti simumanyi ogamba Nakyejwe obadde otegeeza ki aliko akapande mukazi wanyi omanyira omanyira mukazi wanyi kirega ebitama bino ebijjudde amayunga muntunira bwerere banenge simwagalangako baba kyamukuba kumbe endirimbo weyagira endirimbo wuuyo soka omuleke siwankubidde obwerere musimanyi Keeti simanyi ono Nakyejwe gwentera otambula naye ndirimbo nsokolindeko kyogala bakubidde Nakyejwe ono Keeti gwe bakazako erya Keeti mwezo zinkubye ne basuna n'amatama mwagala mu mukazi waabwe tugende era ndirimbo yali Katonda wa mutaka
Kati badde no kufenne nakubye embuzi okimanyi wagisse n'amatama n'ogagayula negalegukanga bobogamu ekituufu kiri nti ng'ovuddeko ebyo ebyokunyumya amatama ono omusajja bagamba musajja mulogo naye naawe lekerawo ebyekisero kati nga nze ani andoga naawe kanyankole nze ndogwa kati nga ndoga olwaffe nembusimanyi tunozeenduli yaffe nenga ndoga kanyankole bagamba omusajja mulogo kitakule musajja mulogo olaba abo bakitakule just bagezaako okubabika bwongo ne balimba musimanyi aloga bw'ofuna ekizibu n'okikuliriza naye nga teri ddogo lyamu nze kanyankole okusinzira bwe mmanyi gye twava ng'onyumya ag'amalogo oyo omusajja bagamba alina amayembe alina n'ettimba ewaka nze njagala asindika ejjembe limu bw'alisindikira nga ndikuba nga ligweri kakibeere kitego kumbe abakayogera tanana bagamba omusajja si mulogo genda olengera fene gubadde bakabajjula wuuno bakyanyumya agambye tatya ddogo kumbe fene wakitakule ogenda olira awuuma ng'enjuki ogenda olengera fene nasooka fene yabadde yambuse ddamu bagoba eddagaba kitakule si mulogo fene ng'atandika bagoba fene ng'abagoba banange maama fene atugoba fene laba fene laba enjaku laba enjaku fene n'abagoba badde bagamba kitakule mbusimanyi biki oli kitakule ekyalo kyonna kyali kimumanyi taloga ne baloga kitakule taloga ne baloga oyinza okwefula ndi obba kitakule tabbika kitakule ku kyalo kino n'emmese zimumanyi nti mulogo n'enkoko afazaali bw'atakuloga atakuza enkoko ne zitakula nga zizza maaso kitakule teyali mwangu fene ng'abagoba tugira fene wa musajja n'ogaana musajja mulogo saategedde baŋŋamba mwabalogo tebaliiyo kati miranga gyegiriwo fene bamulidde ali mutumbu oyinza okulya fene n'akokolimiranga enkoko mu lubuto oba n'ayimirira mu lubuto n'atandika okukuba eŋŋumi ng'ali mu lubuto munda abalogo tobazanyisa tukyagenda maaso bagiyise akanyomonyomo mwana mulenzi ono bamuyita waswa abudala original music akwerezanga kanyankole kakati bagwa kumbe liryo eddogo erya fene ava mu kukugoba n'owunga n'obeera ng'ekitagasa n'otandika okwetwala eri nannyini fene era fene yakomawo wulira fene wazedda wulira fene ze wa kitundu andi bandiddeko bani bana bagala ebyobwerere naye kyengakoze mbayiririza oyo kitakule mu bikonge bo bali bameka kitakule yali mulogo omumwe atunulira ng'empiki obayiribiza mbayiribiza bandiddeko n'ensigo ne bazimira kyokka bambajuddemu ne bagamba tebambajula ogenda olengera fene gye bajja bamusangayo tolaba nti mubbabba ndazzi kuno ng'aliwo amaka ge bagamba nti ago amaka tegabbibwa kituufu kwalaali nga ne bwoba obbyewo kajiiko wejjusa ekyakakubisizza kaakati kitakule yali tabbika tubakolere ki wulira fene bagende balime ziri emmandu eziri mu fene zaabawa ekibonerezo nga kyakulima balina okwata enkumbi baalidde fene ono fene taliika kitakule yamuteekamu emmandwa ze saababbi abakyabba fene mwegenderezo gyagenda olyo fene akulakire bakutwala emulago ng'ensigo emeredde mu bulago ze kubulidde era baasala batwala mu nnimiro mumanyira bumanyizi fene ne bagaa temulya fene wange mutunda mu katale mugenda olima wano wonna munemeseza embiibya fene mutwala ekibuye mutunda enfunemu akabogo mumuddamu kweyagala mumulirana ku lusalosalo ne mulekawo n'enkusakusa kati mutandika okukwata enkumbi akulimisa esamba ddamba eka ne eka ng'osaaga n'abalogo bamuyita kitakule si musajja mwangu
ye Kisule Musa. Original name is Kisule Musa. Ntira munange zijide dajibali jokwasaka engalo. Kakati nga bamanya batuze ku kyalo waliwo omuvubuka yalabanga bali bakyali ate babonaabona. Era asooka n'agimwebaza gy'atuusako engalo. Kakati yajjanga nga nkwegayiridde ssebo mukulu kitaakule tukimanyi munnaye abavubuka bano baasobezza. Niraba abaana b'abantu munnaye ate kyalo kigenda kutunulira bubi. N'abaana bakulidde kuno abantu bonna boogera mu katera bakyo bakoze oli mu balimisa. Mbadde nkusaamu n'enfukamidde ku mavivi obayamba obasonyiwe. Omanyi munne bagamba omuliraano gwokya bbiri. Oyinza okubeera nga siganye kwegamba obonereza abaana naye munne ate omuliraano we gwekyanga ne gukulaba obulala. Tekibeera kirungi banneyiba balina okubeera nga baagalana neyibawo mukulu nnyo mu bulamu bwo. Abavubuka b'ennaku zino akanyomonyomo ekyo kyo kituufu kakanyomonyomo. Era yeevuma abavubuka okubeera nga ennaku zino bayiza akanyomonyomo tebakyapima na myaka. Buli myaka bagimanyira. Naye era weebale muzeeyi. Yasalawo agende abateewuluze. Kono ni weebale muzeeyi munne siba kubeera nga munne enzendo tewandikikoze baalima. Eka ne eka bagenda balabe bonna be bafaanana. Ogenda beetegereza bonna batunula ng'ebiŋwaŋulo. Basiru bano. Muddamu ne mubba ffene wange. Wuuyo abasajja abalogo gye bali mu nsi ate omulogo tabula kati tunulira nnyo kitaakule. N'akanula amaaso n'atandika obbajjako emmandwa ziyadde atuzza ku mitwe gyabwe nga bawunze. Alo. Alo. Mulogo supa. Mulogo supa n'abajjako enkumbi. Nabagamba mulekerawo okwemakulamakula muli basajja bakulu abatuse n'okuwasa abakazi ku kyalo kuno. Mujje tuve wano. Yabajjako emmandwa ezaali zibawunzizza nga bagenda lima essamba ddamba eka ne eka bazimaleyo. Filimu bagiise akanyomonyomo. Era nga bulijjo Silver nga nze nkwereza okuva mu Silver's production. Kasaga. Bintu ki bino byempulira ku kyalo kuno ebyokulwanalwana? Bino ebyaba Kanyankole. Kati okudde eno mwana mulenzi ono kwegamba Kigonya bamubuuza ebyokulwanalwana. Yeefulanga atabimanyi kumba abasajja tebamukola. Kanyankole abo abasajja obamanyi naawe. Ebintu by'okudda mu kulwanalwana tebibeera birungi. Ye mukama we. Nakubambisangawo nkazi gye kati. Okufuna essimu n'asooka amugamba byekwateeka ebintu by'adamugamba. Olina okuba omuntu omwe. Manya nti nno munnange ekyalo si kyangu. Okulwanagana n'abalala bw'emukola tekibeera kirungi. Manya nti n'ekyalo kibeera kitunula bulala. Mwegendereza ate omugumiikiriza. Agala abeere mwegendereza ate agumiikiriza. Akagali kano okalaba ke nakuwa osombereko ebintu. Ke kanfula kikyendi kwe nava ne ntuuka wano wendi. Abantu banyuma emirimu naye abantu bakoze emirimu n'atandikira kagaali. Essaawa zino ng'emmotoka gy'avuga eringa ya mukulembeze. Kati amugambo olina okubeera ng'okola ne weewaayo gwe tofaayo ku boogezi be boogera. Kubanga abantu bo balwogera maaso nakubeera nga balemesa. Yamugamba abeere mwegendereza taddamu kulwanalwana taddamu kwefulaani w'amaanyi kuba amaanyi tegalya. Amaanyi tegalya. Kyonyi ali mukulongosako ewaggulu. Kyonyi onkubidde essimu liitiriti kiki? Kaakati Sharon yakubira baaba w'essimu. Okoze ki? Ono ko ye nkubidde essimu liitiriti nti baaba mbadde nzize kugamba nti essaawa zino bagenze essaawa zino. Yalagirira baaba we Jimmy we yali n'omuwala oli. Kaakati okudde eno eri Kigonya neba n'ekigonya komaawo wankubya ne babbaabo ne bankuba. Kati ani yakuba? Toga tomanyi Julius na Kanyankole. Babbaabo tonkubya ndeka. Nagamba neesonyiwa. Neesonyiwa na kyejwe. Bage babba bange. Basooka atomera ono. Ndirimbo. Mwana ke ukademu akankubya ke nagamba. Nagamba va ku buwala. Kati muwala kyo yakubya atunula ng'omugoge. Nali mwagala ebyaddala. Nagamba mwana buddemu bw'ennaku zino buveeko twenyere warajje waffe naye n'ogaana. Wesiba ku buwala. Omuntu gwe twalize nga talabikako. Nze nyinza kudda waka. Tumulimbi naye anaatera okuza. Kati gino gy'emikwano gya mwana Malaketi oba Nakyejwe. Kuliko Nagirinya. Ono ne Nabweteme. Zeeki.
kakati yavaayo anyize kiki ate ate ono Kanyankole kiki sebo bagenze maaso n'okuba boyfriend wange mbuba njagala musomanyi babba bange era boyfriend wange yekyanzi ate awo obuuza tugende tubalumbe direct baana babuwala ku kyalo tebiriko mbu byakyalo omwana abigula ng'oyinza ogamba wa kibuga kati bano bali mukwano baasi mukama waabwe wajime yamusanga akyagenda maaso bwaweweetereza mwana muwala naye aweeweeta ne babakwata lubona gwe ssebo okuva ne leero ebyange naawe abakazi abakulu ng'obadde omwagala bizinensi yange akusazaamu busaza ayinza n'okutta era aga mwana muwala gwe wegalidde bange mu bizinensi yange leka naye bebi banaawe soko gyenindeka kumbe yamanya giwunyi mwana muwala mukwagala Jimmy yali amanyi bizinensi ya Jimmy kati okudde eri Kanyankole yakyasinza okwagala mwana muwala Kate oba nakyejwe era ali wano ayimba akamuli ka looza akawunya akawoowo oli ku kiki ekyo Kanyankole kiki kyolaba kyendiko tomanyi ni gwa Valentine esembedde akagumuli ng'abagaba kamyufu banne buli wempulira mwana muwala mpulira obulamu bwonna bunkulukutira mu kamuli ne bunzikirira mu mutima omanye okubeera nga oli awo weerimba talukirampa nga tutambula tumpugumuka tuli ku keti kaakati oli abadde akutta akamuli nga noono aleese kidoodo nakyo akiyita kamuli biseera bya Valentine nze niyinza tuli wano tubonaabona tukunkumuka omukwano veeko omuwala omwesibyeko abawala gye bali kyobulazi nasazeewo noonye mwana mwala namyalo muweka n'akamuli Valentine emusange ng'ali tayali omwala weweesibako ebitalina makulu kumbe baba kyajerega ng'omwala tazze ssebo Kanyankole wampasa ddi era nabeera ddi mukazi woli okodde ku boyfriend wange omukuba esoko lindeko si omuwala ansuza nga seebase kaakati bano abaana ab'obuwala balina Akanyomonyomo nkubuuze oli gwe waŋŋamba simanyi wagamba simanyi wampasa sikugamba nze naye wampasa ddi mulegaana ebipalepale n'ebisaati eby'olukumi mu 5 asiriwala gwe ng'oyagala ani gwe Kanyankole kimanyiira omuntu omwe kyawanvuyira ng'omuti gw'ovakedo gasiya mwala oli wanvumye naye era mwagala wadde anvumye olangambye omuti gw'ovakedo ng'ate nandibadde nga gw'amasannyalaze kati gw'omwala gw'olidde nga gamba muveeko ng'ate omwesiba kalina abawala abalala onomuyita mwangu mwagala naawe Keeti ebintu byo bivuddemu obwayagala nakyejo sokolindeko tosooka bivaamu nina akamuli kenjagala omuwa egenda maaso kaakati nno mwana muwala akayumba ye baabeeranga mutakayongera n'agula ekibanja yajja ayita abeeno omulimu gwafa ye Jowaana yagaana ogumiikiriza maaka bane bw'ofuna omusajjawo ng'akwagala obwavu weebuli enkya buggwawo mwami wa wano yakwata ekkubo ajja abuuza omwami wa wano neyamugamba yeye kennyini isoko lindeko naawe halawe suli mu kusaaga osaaga oba oli mukunzanyira kuko nisizanyira kate sisaaga wano nze nannyiniwo ntegeeza maaka ndi mukyala anti kati nze mukyala we oli ani ndi mukyala we leka naawe ati tulekeemu kyoyagala okuŋŋamba maaka yatandise ddi obwenza okuba n'abakazi abalala kuba mukazi wa maaka ali amumanyi kigoonya maama w'omwana okumugamba omwana gwalina nze maama we gwe gwe bagambye onogenda mufuna kati naye maaka akolera wala wanajjawo ku Sande lukka kati okumufuna olina okubeera nga olina paka ku Sande wanajja nga azze okubeera nga alambula ku kabirizi zedeni ejja kuba nga akulaba kaakati maaka yaloodikana yamusaba agumiikirize abaana ab'obuwala ennaku zino tebalina bugumiikiriza asulako lumu enjala n'agakana akasajja nkanoonyako ki akola ensobi yonna so munayinza okubeera nga oli enva ezitali munnyo olwaleero ate enkya n'obeera nga gwagaba n'omunnyo ku ssaza nga ne sukaali gwamugaba kyova olaba bagamba patience pays yalaba nga tayinza kulinda nga alina okugenda anoonya ebbaawe essaawa zino we yawulira nti alina ssente n'amanya mu butuufu kati bba wange okudda eri omukyalo ono mukwano munayi
Oluganda eri tomanyira. Mukwano kikyate tonsiri walirako kimanyira ani luyi. Abakazi abakulu banyiga ate ono ayeka gwe yasanga yali talina busungu. Kazi oyinza okuddeko wayenze guza kutte n'omuntu akugirayo ekyamba akuyiwa ebyenda. Nkubuuza alikumanyi abo olutalo wena wena tusala kutikira nti genda kujja kumbi n'envuza zaali zaakulya wetunuulire mbwa ggwe wetunuulire wajja oyina kaki abantu beerabira kibi nnyo okukkiriza omukazi n'akuwasa kuba wegiwunya okwate buli kikyo ogenda n'akaveera kuba kewajja nako era bamugamba akwate akaveera ke nga bwe yava ewaabwe adde ewaabwe nga bwe yajja muyiga okukola abavubuka ojja kweteeka ku muntu amamotoka ogavuge enkya mukeere mu kyankalane akugobe nga bwe wajja ng'obudde osse bwa bwereere era Jime Namukadono yamugoba bamuyita Nakachwa Josephine original MC naye bana abavubuka kati ngenda kuddamu kuyiriba na muvubuka mulala ayagala bavubuka bokka myaka egyo kumbe no Maaka yatereera okwanoonyirira naonyirira Maaka ene ennyinde yakasaale naawe ene ennyinde y'olukunti ogambye yalutunku yalukunti onyirira kiro kyanyumye wabadde waaka byolina waaka waaka yijjajja yaŋŋambirawo nga bakanzaala baba kyali mukwano ne wabeerayo yakonkona kaakati bamuga Akamini agenda okwetegereza nga mwana muwala Joani tebaba nabugumiikiriza baagala nnyo ebyenfuna nga byamangu bannange mugumiikirizeeko abaana abobuwala gwe ne buli kibuuza nnyoko ne buli kibuuza kitaawo bwe yawasiza maama wo tebaali nga we baali naye embeera emala n'ekyuka kati yabuuza omukyala ono yebuuza ono omukazi avuddewa omumanyi ko ndi mumanyi yasula omwana ono n'amanya ni mujja we kanveewo siraba kyenkolawo kanveewo yasula omwana otuuka nosula omusaayigo olwokuba ofunye abasajja abalina kasente abakulimbalimba kumbe ku endi ogenda kootakoota mu galumonde nkomyewo mu Maaka yemugamba anonye eki kwendi azze Maaka Maaka yaseka namu okomyewo mu Maaka Maaka okola ki yaseka namu tugonjoola ebyakyo wulira mama abaana nani sese tugonjola ebyasoba obigonjolana niweerabidde nti omwana amusula nekugamba togenda n'okuba n'empi n'enzija mu kibuga wali okolera omukazi bannange omukazi ataswala n'onkuba koyini bwali butamanya mukwano nsonyiwa yamukuba empi n'amuganzi sikumanyi yamwegaana naye mumanye nti Katonda kyaterekera tikitera kuvunda nagambye obwavu bubeerawo leero enkya buggwawo kuba terina omwamanya bulamu gye bulaga ne bwoli kibuuza mukulembeza akulembera gwanga ki n'omugamba enkya kyekijobero tasobola kikunyonyola okugjako Mukama Katonda mwana mwala balemerako bamugamba fuluma ogende mu babbaabu nze sibanko bbaawo nawasa nadde omukyala n'omwana wange ali bulungi noonya banno kajja kawuba engulugulu zikalinga kebo za DVD Gasiya yafuna ekyana yafuna ekijujulumba amanyi waliwo ekijujulu naye oyinza ofuna ekijujulumba kiba kisinga ku kijujulu kyokane bebi omugobye anti kati batwesuubiza kino ekiro kyolwaleero leke nga kibeera kirala kumbe mwana mwale yagumiikiriza yabulirira Joana naye wuuno bamala ne baterera nekisaamye ssebo kisaamye n'entambula yagula Patience Pays woba ofunye omuntu akwagala mukole mwegumiikirize buli omu agumire munne
one day oyinza okulaba ku bibala byobadde tusuubira. Era kisaamye ne mwana muwala Nakasi yasalawo yagume n'omwami ono kuba teyalina ssente yali abeera ku kibuga nga yeeyiiya. Kati nno Jimmy yatambulanga adda woono baali ba mukwano. Jimmy bamubuliriranga yajja yenayina awotosa alinga omusana gwe gwokyeza n'awotoka. Bizibu kiki ate bizibu twayombye n'omukazi kati wulira owewaka tayogera kituufu kyabaddewo awoza bayombye n'omukazi Joan yankutte n'omukazi kale kyekyaddala ambuzza ensonga kweni mukazi kindi Joan nagamba naye nga gw'olaba mutuufu kijja okubeera ng'omukazi yakulonda kujja kasasiro kumpi n'akuwozaayoza n'akubudaabuda kyobadde olina omukola ni omusayi guba gubanja bwe gubanja gutegeeza gulina obanjira ku mukazi omulala gw'owo tegusobola kubeera gumubanjirako. Kati ada alina gy'alaga Kisami yamugamba agira abeera ka boys quarter nga yeebaka asooka akomawo bajja byogerako batetenkanye. Yalina amaka nga malamba bizinesi nga zitambula naye bulijjo okoma okubeera nga munne tolowooza mbyokola ebyo nno bye bivaamu. First think before you act. Sooka olowooze olyokobeko nekyokola. Buli wootalowooza ebyo bye bivaamu. Era okudde eri mwana muwala obulamu bwamunyiga Yowanna akyavaamu n'amira overdose n'asala okubeera nga yeesaanyaawo butagumiikiriza butalinda abaana ab'obuwala n'omagukira ku muntu eyakoledde tomanyi bwatya bwe yabikola. Era amawulire gagenda okujja otuuka ku mukwano gwa Joanna Nakasi ne Kisaami wano amawulire baafunaganaku. Era yejjusa kimu obutagenda maaso na kumuwuliriza yamuwuliriranga n'amugamba nebeera nebbaawo. Bino ebyensinga bizibu. Ojja kulowooza nti onolowooza abagagga tomanyi ntalo ze balwanyi. Neba nebbaawo mulwane entalo Mukama naye ajja bbawo omukisa. Era okudda ku kifo kino omukadde ono yakomawo yali mukyala Jimmy. Bonna baadde beenyiwanga beegoba. Abakozi abeegoba osobola okubazza. Kati waliwo abakozi abaali beegoba olw'embeera za Jimmy era yasalawo babasabe bakomewo. Ayagala kutereeza kifo kikiddemu kitereere. Era agenda nabbongeza omusaala basobole okubeera nga bakola bulungi. Abakozi abaasigalawo akamwenyumwenyu balina kamu kiwagonja. Era buli kimu balina kikwasaganya. Munakkiriza okubeera nga mukola n'ebintu bino mu ngeri gye mbadde njagala kweno ka station waali. Buli kimu kigenda kubeera nga kitambula. Naye nga munnange manya buli kyokola eyo bagamba buli mulimu n'empeera. Ate era bagamba nti era Katonda kyaterekera omunaku tekivunda. Ate era okalya ddakaddadda manya kyokola kijja kuzaalaliza ti soba kijja kubaako ebivaamu. Soba ogumiikiriza Katonda n'abeera ku saidi yo. Bweti bwegeze bagiyisa Akanyomonyomo. Silver nga bulijjo Tata Nicolo nga nze mbadde nkuweereza okuva mu Silver's production. The production is still beyond all the Golden Productions. Tubagala nnyo mwebale kulaba mwebale kuwagira ebina Uganda era mweraba.